Ebiseera ebisinga omuntu ng'afudde bw'aba teyakola kiraamo okugaba n'ebyobugagga bwe tekiba kyangu mpozi nga bekikwatako bafunye olukusa okuva ewa Administrator General. Kyokka waliwo embeera ezimu ezituuka ku bantu newankubadde tebannafa ezeetagisa ab'enganda okusalawo obutale balina okuddukanya ebintu bye katugeze ng'omuntu afunye obuzibu ku bwongo. Munnamateeka Haji Siraje Katantazi owa Senkumbandi Company Advocates annyonnyola kye kitegeeza omuntu afunye obuzibu ku bwongo. Omuntu oyo mu mateeka ye muntu nga talina mental capacity, talina busobozi bwa bwongo okutegeera consequences ebinaava mu byaba akoze. Ekiraba amakulu kiba kitegeeza nti tasobola kukola rational decisions, tasobola kukola kintu ng'akifumiitirizaako n'agamba ekintu kino bwe mba nkikoze kiyinza kuvaamu ki. Oyo muntu gwe tuyita person of unsound mind. Embeera eno oyinza okugamba nti abateekerateekera eggwanga mu mateeka bagirabira wala ne babaga etteeka li Administration of Assets of Persons with Unsound Mind nga litambika butya ebyobugagga by'omuntu afunye obuzibu ku bwongo bwe birina okuddukanyizibwamu. Ku nsonga eno obuvunaanyizibwa buba eri baluganda b'omuntu afunye obuzibu ku bwongo okumutwala mu ddwaliro era alipoota y'omusawo ekakasa kino yerina okusooka okukolebwa olwo nno netwalibwa mu kkooti. So kkooti teva obuva eri negamba nti omuntu ono alina obuzibu nedda. Mube bayita omusawo eyeekebejja okakasiza ddala nti omuntu ono yafuna obuzibu ku bwongo. Ekigendererwa mu kino kwe kufuna omuntu agira nga addukanya ebintu by'omulwadde amanyiddwa nga manager, wabula ng'okusaba kuno kuliko abantu ab'enkukunala abakweyimirira mu kkooti okusobola okukkirizibwa. Ngambye akulira eddwaliro eri abantu abalina obulemu kuki abalina obuzibu ku bwongo oba commissioner wa prisons oba oluganda w'omuntu oyo alina obuzibu ku bwongo. Era asobola okukola ki? Okola application mu kkooti ng'asaba nti kkooti eappointing manager addukanye ebintu by'omuntu ono. Kati kkooti okusobola okulondoola ebikolebwa ku bintu by'omulwadde, manager alina okuwaayo byonna ebibikwatako. Ebirimu zino ze assets ze, bino byebintu bye, gano ge mabanja ge, okiraba na bino bye yali ayingidde mu transactions kuba okugeza oyinza okuba nga omuntu oyo yali ayina endagaano gy'ayingiddemu n'omuntu omulala nga tannafuna kukosebwa ku bwongo. Nga kkooti emaze okukkiriza manager kitegeeza nti ng'oggyeko okulabirira ebintu by'omulwadde mu ngeri eya bulijjo singa wabaawo ekyenkizo ekyetaagisa okukolebwa ku bintu by'omuntu oyo gamba ng'okutunda ettaka kkooti erina kusooka kumanyisibwako. Singa oba oyagala okusinga ebyobugagga by'omuntu ono mu banka mortgage oba ng'oyagala okutunda oba ng'oyagala okuwa liizi esukka mu myaka 5 ku ttaka. Era buli mwaka alina okwanjulira kkooti ebikoleddwa n'ebiganye mu kuddukanya emmaali y'omulwadde. Oba nguze bino kuba manager tekitegeeza nti alina kutunda butunzi, alina kukola in the best interest of the person of the unsound mind. Alina kukola kyakola asobola okukola investments. Manager byonna okubikola aba ku biragiro bya kkooti nti ssaawa yonna singa omulwadde atereera ebintu bye bimuddizibwa butereevu. Waliwo abantu abamu abalwala ne bamala ebbanga nga tebamanyi kiri ku nsi gamba nga bagenze mu kkoma okusinziira ku mateeka emmaali y'omuntu oyo terina kukwatibwako okutuusa ng'awonye oba ng'afudde. Nti asobola okubeera mu kkoma emyaka 7 tekitegeeza nti nno olw'okuba ali mu kkoma kati mu appointing ani manager oyo tumulinde era wegimala 7 okuyitawo n'afa awo tuba tugenze mu administration eno ey'omuntu afudde talaami. Abantu abamu batera okukozesa olukujjukujju okulumiriza bannaabwe nti batuuseeko obuzibu ku bwongo nga baagala okubatwalako ebyabwe. Okusinziira ku mboozi eno obuvunaanyizibwa buba eri mu mikono gy'abasawo okakasa nti ddala kituufu embeera y'omuntu gy'alimu temusobozesa kuddukanya bintu bye bulungi. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.